Ekyawandiikibwa bwe tutyo tusookedde wa mwana mulenzi Kalule Ronald omuzirangeye. Ekyawandiikibwa kyaffe wamu n'endukusa yange tukijje mu kitabo kya Mubuulizi essuula 9 olunyiriri lwa 10 era nga kigamba ti buli mulimu omukono gwo gwe gulaba ng'okukola okolanga n'amaanyi go gonna kubanga mu magombe gy'ogenda tiri kumanya newankubadde okukola. Weewaawo weebuuza lwaki abeera tiyagenda butereevu ne lyoka tujja ku mwana mulenzi ono Lubinga Tony Sitancha okuva Muyenga bamunaanika mu Luweero. Ekyawandiikibwa kyaffe n'endukusa yange Mayanja Alvin Mbogga kivudde mu Zabbuli ey'ekikumi 30 olunyiriri olwokubiri lugamba nti Mukama owulye eddoboozi lyange amatu go galowooza eddoboozi ly'okwegayirira kwange. bwe kiri ne tugendewo okusatu Kyekude Samuel ekyawandiikibwa kyange n'endukusa yange na Kisozi Jackin kiriwe ekiti kigenda tutambuza kivudde mu Engero 22:17 kigamba tega okutuukwo owulire ebigambo eby'amagezi era ssaayo omutima gwo eri okumanya kwange. tega okutuukwo owulire ebigambo eby'amagezi. Weewaawo lwogome era kakati ne tuggwayo mu butereevu mu baana ne Ssebato balamya abato buli omu baba batuwa endagiriro yaabwe otyo ne tugwa mu bato omuto Sheikh wano yasoose okulabika otyo basebo ne bannyabo nze Kasule Trevor Gaboggola nsomera ku White Angels Primary School ekirema Ssemuto nva mu nnyumba ya Kajimu Daiki ekirema Ssemuto nva mu Jara Sendooza Sawule ekirema Ssemuto nva mu lunyiriri lwa Kabyogera atudde ekirema Ssemuto nva mu Tebagwa Gayi ebugayi nva mu Siga lya Gayi ebugayi nalyo nva mu Kasolya Kakasujja neddirange akabbiro ku nguvu ombala gwaffe guvuga nti tatuula asuulumba busuulumbi tuttu lifunita likyalito erikula lisogola omwenge ayise eggwanga gunda kale otyo ne tulyoka tutuuka ku mwana owakubiri. Amanya gange nze Mayanja Alvin Mbogga nga ndi kusaya omwami Lubinga Tony Sitancha nva mu nju y'omwami Mayanja Ronald atudde Elukaka Mbulemezi nva mu luggya lw'omwami Ntabazi Timothy atudde Elukaka Mbulemezi sibuka mu lunyiriri lw'omwami Kyeswa agalamidde Ekasenge mu Kyaggwe sibuka mu mutuba gw'omwami Kyeswa agalamidde Ekasenge mu Kyaggwe sibuka mu Siga ly'omwami Mbogga agalamidde Ekasenge mu Kyaggwe omukulu wa Kasolya y'omutaka Mazige atudde Emuyenje mu Busiro ndi musajja muganda ddala era neddira mpindi akabbiro kiyindiro ombala gwaffe guvuga nti samba eggatto nange ensamba eri akamyuka mutu mulimu kitungulako emu ayisa abasajja kabaka awangaali. Aya anatyoka tutuuka ku mwana muwala Erinnya na Kisozi Jacqueline ndi ndukusa ya Kyekulidde Samuel nzaalibwa omwami Lukube Ronald Kayemba atudde Naluwala mu Kyaggwe ndi muzzukulu wa Christopher Luwaga eyeebase Elute mu Kyaggwe nva mu nju ya Lukube Ronald Kayemba atudde Naluwala mu Kyaggwe nva mu luggya lwa Kayondo eyeebase Elute mu Kyaggwe nva mu lunyiriri lwa Yosefu Kimera eyeebase Elute mu Kyaggwe nva mutubagwa Waswa Lukwata Maziba mu Kyaggwe nva mu Siga lya Sembire Gomve mu Kyaggwe nva mu Kasolya Kanamugozi Kasagga n'olwekyo neddira Mpologoma Akabbirongo omubala gwaffe guvuga nti Namugozi Kasagga Namugozi atambula masajja bw'abaana atabaala asabira ku kyoto Namugozi kyagaba tasaaga gw'empagi gwe Luwaga ku ludda olw'Ebukojja nzaalibwa omukyala Nakiwala Saafine yeddira Engonge era nga ku ludda olwo ndi muzzukulu wa Kisolo. Weewaawo lwe lubumba lwe lwokya n'omutujju agenda kukola ebiri abalingiza akatagabe n'obubonero tulyoke tuwerule. Bw'owulira nkakyagga ameze ku mimwa omanya nti ezibali mu ttaano bwe zitaba enzituzi zinaaba njeguzi. Obubonero ngenda kubuwa omulenzi oyo ali wakati ow'empindi. Mbweyanziza nnyo ssebo. Kale omutwalo n'omusajja ani omusajja Kateeteeyi omutwalo gwe gwatuuse dda wano kojja agenda gukuwa omutwalo gw'omusajja Kateeteeyi wano
alina amanya ge gali amalala ag'ekika neyanza nnyo ssebo yasalawo okuwaayo omutwalo musajja muvuzi wa boda naye buli mwana asinga wano olunaku aba muyita Sebuliba Gideon wekyamuleetera Galilaya Kayunga akuwadde omutwalo neyanza nnyo ssebo mukama akuddizeeyo Sisimuka gwe engule etandise sisimuka sirisa abaana engule etandise sisimuka w'abakulu nga kutuusibwako Quality Junior School abasangibwe mukono seyannagoje Quality Junior School beba kutuusaako sisimuka Quality essomero lino lisangibwa Kayanja nga lino liva ku nasale okutuuka ku P7 lyadde ate ne boarding ate nga ly'abaana abawala n'abalenzi Quality Junior School esseya nga lino lyadde eriyokka liva ku nasale okutuuka ku P7 era nga ly'abawala n'abalenzi amasomero gaffe gasaba ebisale ebisaamusaamu abasomesa batendeke amazzi n'amasannyalaze weebiri tuzuula n'okutumbula ebitone by'abaana so nga ate n'entambula weeri okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kwebandisa abayizi kulitandika mu mwezi ogw'olubereberye Quality Junior School Kayanja esangibwa Kayanja ku Jinja Road so nga ate Quality Junior School Seyannagoje lisangibwa Nagoje Mukono District kwata essimu zino obeerenga ozeekumisa kubanga yagalagaana amasomero gano naddala gwe omuntu w'omu bitundu by'e Kayanja ne Nagoje ojja ssimu gyetaaga n'essomero ogeetaaga 0752 65 0752 oba 0772 65 0772 omutujju oleredo batandika gende tusooka waani Mugeye sooka wa Mugeye essebo kale kakati katutandikire wano tusisimuke tulabe weewaawo kale katusisimuke tulabe essebo abatabaazi bakuma ekyoto essebo bakikolerako ki abatabaazi bakuma ekyoto ssebo babeera bagenda kwota muliro tosisimuse simukire wajjeje wano nno wabwerere tuba twagala ffe muberenga mutandikira mu bubonero mwenna kale sisimukire eno ekigaano kitano ogenda n'ekinaasoboka ekisagaza ekito tukiwa erinnya ne tukiyita ebirumbirumbi ebiki ekirumbirumbi awo n'osisimuka kati owokubiri muwa omuzindaala simuke Lubinga Tone omugave abayizi bakuma omuliro gwo ne bagukolerako ki omuliro ogwo gwe bakuma bagwokyerako nnyama bagubabulirako ennyama kale osisimuse neyanziza omutujjo ne tujja tuli wuwo weewaawo bwe katyo akabizi akato era mu Luganda tulina erinnya lyako ne tukayita akakunsu n'osisimuka neyanziza omuzindaalo tugende ku nnyimbe bakuma ekyoto ekiyitibwa ogwoto ogenda kumpaayo ebintu bibiri bye bakozesa ogwoto ku gwoto okwo bayoterako ku gwoto okwo bookirako ne kasooli gwe bayita ogusooli bweteba sizoni ya kasooli ku gwoto ogwo booterako omuliro nga ekirala ku gwoto ogwo bafumbirako kale bakuwa obubonero busatu nemwegendereze abaana abato endukusa tezibasinga okulowooza ku sipiidi waliwo ebibuuzo ebijja byetaaga kulowooza bwemba mwetegereza okuva letwatandika abaana abato tubabuuza ebibuuzo ebyokulowooza ne babeera nga banguwa nnyo kati omuntu omukulu bw'otandika okulwawo bw'otyo mu kibuuzo ekyetaagisa okulowooza mba sikutegeera kale bwe katyo n'akabwa akato omuganda n'akawa erinnya n'akayita akabulugu mukama wange akabulugu n'osimuka nenza nnyo mukama wange aya ewatali kulisaayo ne tulyoka tutwala butereevu nnyo mu bato nga bagenda okulukuta bwe baba bakulukuta
waliwo omuntu awomesa olulimi naawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mbadde nze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba nga bakutuusibwako St Mary's Junior School Nakifuma, essomero ly'eddene boarding nga lisangibwa Nakifuma mu Trading Center ku luguudo lwa Mukono Kayunga. St Mary's Junior School Nakifuma yagenda okutuusaako abato nga bakulukuta. St Mary's Junior School Nakifuma basangibwa ku luguudo luve Mukono okudda e Kayunga mu kibuga ekye Nakifuma. Essomero lino lisomesa abayizi abasula ku ssomero n'abo abava mu bakadde baabwe ne bagenda okusoma. Lyawandiisibwa Ministry of Nines ku byenjigiriza n'emizannyo era nga basomesa ne kompyuta. Basomesa ebyemizannyo ne basomesa ebyennyimba, amazina ne katemba awamu n'amasomo mwe bayigiriza okuba ennanga. Ebyobulimi gattako n'okusomesa abakulembeze n'aboogezi ab'enkya. Obutwalayo omwana wa asome omuwandiisa kubanga bakyagenda maaso. Ku simu noti 775 noti 35 noti 5 noti 775 noti 35 noti 5. Kumanya ebisinga ku St Mary's Junior School Nakifuma bagamba nti St Mary's Junior School buli mwana alina obusobozi singa akwatibwako abantu abatuufu. Weewaawo tuli mu baana abato kakati mugumire tugende ebinywera bye bigenda. Mugumire tugende ebinywera bye bigenda. Akabuuzo mufuna kamune nga kayina ebyokuddamu byanjawulo. Buli omu kyaddamu kibeera kituufu. Kyogezaako kukola tozikira ate toyogera munno kyayogedde. Muwulirize n'obwegendereza. Kale basebo ne bannyaba abato ab'olwaleero kya bulijjo abazadde ffenna abaana abato bano betusinga okutuma ku maduuka. Twagala tugezesa otulaba olwaleero tubatuma ku maduuka abaana bano betegereza ekifa ku maduuka. Kakati buli omu ku mmwe agenda tubuulira. Buli omu yali atuuseeko ku dduuka gye mugula ebintu. Tugenda kumenya ebimu ku byamaguzi ebyenjawulo ebisangibwa mu dduuka era sibasuubira kukalira. Kakati mukutandika akogamba nti mu dduuka tusangayo kino, mu dduuka mubaamu kino, mu dduuka mubaamu kino. Aya tutandise. Mu dduuka lindako omwomu nga bwe mwaddiringanye. Mu dduuka mubaamu ebindaazi. Mubaamu amandaazi. Mu dduuka mubaamu sukaali. Mubaamu sukaali. Mu dduuka mubaamu omunnyo. Mubaamu omunnyo. Mu dduuka mubaamu sooda. Mubaamu sooda. Mu dduuka mubaamu omuceere. Mubaamu omuceere. Mu dduuka mubaamu sabbuuni. Mubaamu sabbuuni. Mu dduuka mubeeramu omo. Mubeeramu omo. Mu dduuka mubeeramu bagiya. Mubaamu bagiya. Mu dduuka mubeeramu eŋŋano. Mubaamu eŋŋano. Mu dduuka mubaamu keeki. Mubaamu keeki. Mu dduuka mubaamu ebibookisi. Ebibookisi nga nabyo babitunda? Yes. Kale abaana bayisiza mu myetololo esatu gye tubasuubira nti abakulukuse ekitono nnyo bateeka okuweza emyetololo ne giwera esatu. Bonna bawa obubonero busatu tusobole okubeera nga tweyongerayo. Omutujju abalina tugenda waani? Ew'omugeye ssebo. Ew'omugeye. Omugeye ssebo. Wuliriza kino. Mpulira. Kasujja yawaayo omwana we eri kabaka amukiikirirenga. Kye yakola kye kiyitibwa kyekyo? Okusiiga. Obubonero busatu. Bweyanzege. Bw'ata omuzindaalo. Lubinga Tony. Lubinga ewaaki? Olugave. Olugave. Yes. Mukiibi jjajja waaba Olugave okudda ku lukalu okulwanyisa Bemba. Waawo. Yasomoka ne basajja be babiri. Ani naani? Yasomoka ne Kigave n'enfudu. Obubonero busatu. Ndabira wa. Bw'ata omuzindaalo. Tuluwa kyekulidde Samuel. Yewe Mamba. Yesebo. Mu biru jjajja waabe Mamba bwe yava e Busagazi yagenda eri Kintu n'amusaba amusenge. Kintu yali luddawa mu biseera ebyo? Yali Kintu ebiseera bye yali Majjo. Nedda. Kintu yali Bumogera. Nedda. Bagenda n'okulonda. Kintu yali mukama wange waliwo amulonda. Buvi. Nabo tebakulonda. Kintu yali manjira mu Kyaggwe. Kanjira mbafundiikirira. Weewaawo ne lulyoka tujje ew'omwana mulenzi Kalule Ronald. Kalule Ronald ssebo. Tugambye bwe tuti Essebo. ng'emiswaki emizungu teginnajja. Essebo. Ng'emiswaki emizungu teginnajja.
Omuganda yakozesanga ki okukuuma amannyo ge nga mayonjo? Omuganda yakozesa akati akayitibwa akayuukiyuuki era ng'ayinza n'okukateekako evvu olwo n'alyoka asenyesa obubonero buli busatu. Ne tujja ewa Lubinga Tone omugave. Lubinga Tone Wanjisebo. Engoma eyitibwa engalabi. Weewaawo. Lwaki si nnyangu nnyo yakuleega ng'endala? Engoma eyitibwa engalabi si nnyangu nnyo yakuleega ng'endala olw'ensonga nti engalabi yo nga yo ntono ate nga mpanvu so nga zino zibeera ngazi nga bwe liba ddiba liba lyangu lya kuteekako naye eno ntono mpanvu ng'ate erimu n'ekituli. Eyo si ensonga. Si ensonga kujjako ng'ompa endala engeri gyoga nti wakuba yo ntono ate yandibadde na nnyangu nnyo. Engalabi lwaki si nnyangu yakuleega ng'endala? Engalabi si nnyangu yakuleega okulowooza laba n'endukusa bwe zanguwa naye n'aweereza omuzindaalo. Ssebo engalabi si nnyangu yakuleega kubanga bagireegesa eddiba ly'enswaswa etali nnyangu. Omusajja omukulu neeyanziza ndukusa yange. Kamala okutuzaamu ku ngoma wano gwate ssebo. Kale tuliwo wakyekulidde Samuel. Kyekulidde? Yes ssebo. Ekigambo omukopi Yesebo mu Buganda wano yesebo abantu abasinga balowooza nti omuntu bw'ataba mu lulyo lulangira aba mukopi. Yesebo nze kyesikiriziganya nakyo. Yesebo twetaaga okufuna ekigambo ekirala ekirina okukozesebwa ku bantu abalala. Ngambye nze nganzi otegeera kubanga ekigambo omukopi kirina akakwate ku bwavu. Yesebo ekigambo obukopi kirina akakwate ku bwavu. Lambulula tulabe. Mukama wange obukopi oba omuntu omukopi yoyo nga nowaba alina eki yoyo nga nowaba alina eki katugeza alina akasente katono tasobola kukejja kwafuna ekyayagala. Kankuyambeko ekigambo obukopi kirina akakwate ku bwavu. Lambulula nga osinziira ku nsibuko y'ekigambo omukopi. Nanti omukopi kwegaba omuntu oyo omukopi yagalanga nnyo okwefaanaganya n'abalangira oba abambejja okwagala okumukopa ebikolwa ebyo ekitabanga oluusi nga kiyinza omuleetera ki. Nedda nsuubira waliwo nga okujja nga waliwo alonda ate n'abato sirowooza nti bajja kumalira ebiseera wano. Kigambo kirina ennono yakyo kino wembadde nsuubira nti omukulu yakitegeera era wagenda okutandikira awo. Naye omuto ayinza okugamba nti nno waayi kojja muwa omuzindaalo tomanya engeri gy'eringule ettoti lyengera. Nze Trevor kyerondera ekigambo omukopi abeera muntu nga mwavu. Si kye kiriko. Ngezaako ogwokubiri. Nedda si byagezaako weereza byakumanya si kugezaako bugeza. Omuntu omukopi bino byali bimu ku bika byali bika bisatu nga mulimu ebika by'abalangira ebika by'abambejja kati waliwo nga n'ekika ky'abakopi. Kati ekika ky'abakopi beba abaali wansi ddala abo abatabeeranga mu lubiri. Bwe balegezaako omuto si bwe kiri. Njagala mugende munoonyereze engeri gye muli bantu bakulu mugende munoonyereze. Edda mu Buganda nga bakyayambala amaliba. Kigambo obukopi kiva ku ddiba ekkope. Eddiba ekkope ly'eddiba eri tajjiddwamu nkulo. Ejjiddwamu nkulo kye tuyita okuwala eddiba. Kakati
abantu abakungu era abeesobola n'abagagga eddiba balyambalanga balijjemu enkulo. Abatalina nga tibeesobola bakamukujje ng'eddiba balyambalirawo nga bwe liri lye tuyita eddiba ekkope. Bali ne bambala enveera. Kakati awo wava omuntu okubeera abayambalanga ekkope nga bayitibwa abakopi. Mbakuweereza omutujju. Tugende sebo wanje omutujju. Ogenda kumbuulira essubi bwe lisereekululwa ku nju ey'ekisuuwa ogobereraawo nnyo. Bwe lisereekululwa ku nju ey'ekisuuwa erizzibwa ku nju okuva mu ssubi eryo liyitibwa litya? Enkajumbe. Obubonero busatu. Lubinga ttone. Weewaawo. Essubi eryo liserekebwa ddi? Essubi eryo liserekebwa ku makya ennyo. Obubonero busatu. Nsiime bwongere nsekera esima mu nkutu. Weereza omuzindaalo. Wakyekulidde Samuel. Kyekulidde. Yes sebo. Oli bw'aba agenda kuseresa ssubi etto. Yes sebo. Liba liyitibwa litya? Essubi etto mukama wange osobola diyita misa. Nedda. Essubi etto osobola okuliyita eggandaazi. Nedda. Kamulonde ekiba kibe. Essubi etto oliyita ettooma. Akabonero kalamba. Neyanza ege Lubinga ttone kasaananika. Kanjiramba fundiikira. Oli mu ngule, engule kujjukize nga buvunaanyizibwa bw'olina okukuuma olulimi lwo ng'olutegeera. Basiba banne bannyabo muleme kweyibaala mu bannannyini lulimi. Olulimi bwe lutayogerwa, olulimi bwe lutayogera, bwe lutajjumbirwa, olulimi lusobola okuzaawa. Katubabuulire. Omutujju bw'anaaba atandika ate lutandika lutyawo okuzaawa, lutandika okuzaawa ng'ebigambo bitandise oddwesonsekamu. Kakati singa omuntu atandika okwogera olulimi n'akola emboozi oba n'ayunga ennyiriri z'olulimi ennyiriri nnya naye nga mu nnyiriri ezo mulimu ebigambo ebigwira oba eby'oluzungu oba eby'Oluswayiri nga kyenkana byenkana mu bungi, kiba kitegeeza nti gujabagidde. Waliwo omusajja bamuyita Kiseke kya Munyumya abeereyo mu Mugalu zooni Empereerwe. Abadde yakubye wano essimu ng'agamba nti ab'engule mwebale okuuma olulimi luleme kuzaawa. Kakati nga ye embeera gy'aliko atunulira nnyo ne bino ebikwatagana n'endukusa zino n'agamba nti kikulu ekikyakolebwa engule. Bwati bwagamba. Katujja tukyaliwo otyo bwe tudda tuba tuzze mu katundu ka Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority kye kitongole ekivunaanyizibwa ku kuŋŋaanya n'okuluŋŋamya enkuŋŋaanya y'omusolo mu ggwanga lyattu. Kiteekerwawo etteeka lya Paalamenti era kyetongodde kirina obuyinza obwenkomeredde ku bwakyo. Ekitongole ekyo we twogerera kaakati kirina ekisonyiwo ekigenda mu maaso kye kyawadde abasuubuzi bonna oba buli muntu yenna eyeewandiisa mu kuwa omusolo. Ekisonyiwo kino kigenda kusonyiwa oyo yenna eyali abanjibwa omusolo ogw'engassi ate n'amagoba ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 we gwawerera. Bw'obanga ennaku ezo we zaawerera wagenda otunulira ebitabo byo ng'obanjibwa omusolo. Mu musolo ogwo kubanjibwa mwalimu ogw'engassi, mwalimu n'amagoba ge baakuteekako oluvannyuma lw'obutasobola kutuukiriza kuwa musolo mu myezi egy'emabega. Kakati singa ovaayo n'olaga nti nno weekuŋŋaanyiza era osobola oli mwetegefu okuwa omusolo ogwo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'E12 2024 tigunnayita ogenda kusobola okusonyiyibwa engassi n'amagoba
ebyakuteekebwako yita mu bwangu omwangu yatta enswa ng'asanze zibuuka. Kakati nno Uganda Revenue Authority eyo mu buvunaanyizibwa obwo Developing Uganda Together eyagala tutambulire wamu ne mu kumanya tusobole ekijja omanyi kinyaga bitono tuleme kwekwasa butamanya y'ensonga lwaki eri n'engule mu omwaka guno. Tuli wuwo omugeye mu lulimi lw'emirimu n'omusolo. Essebo Kozesa ebigambo byo onnyonnyole mu bumpimpi abantu bategeere. License kyeki? License lwe lukusa olukuweebwa okusobola okukola ekintu ekyo tugeze kutunda dduuka ng'okkirizibwa mu mateeka kubanga osaanidde okutunda bano okukola omulimu ogwo. Lwe lukusa kagambo ke mbadde nnoonya lwe lukusa olukuweebwa nti okkiriziddwa okutandika okukola omulimu ogwo. Obubonero busatu. Tuli ludda wa? Ewa Lubinga Ttone. Lubinga Ttone. Wangi ssebo. Wuliriza n'obwegendereza. Weewaawo. Kataza yawandiisa bizinensi ye. Iye. Ne URA. Era n'afuna tiini namba. Kwasasulira omusolo gwe. Ebyembi Kataza no alwala. Bizinensi neggalawo. Naye nno bambi na buli kati Kataza revenue egenda maaso n'okumusaba omusolo mu buliwo n'okutuusa kati. Weewaawo. Kati tubuuza olowooza Kataza yalina kukola ki okwewala kino? Kataza amangu ddala nga amaze okulwala yalina nga ne business emaze okuggalibwawo yalina okudduka bunnambiro eri abasolooza b'omusolo oba eri bekikwatako aba Uganda Revenue Authority n'abategeeza nti nali naggulawo tini namba yange tosogola gwosimye mutuufu oli mutuufu nnyo obubonero olina busatu neyanziza weewaawo akatundu nga kuweereza kojjange Kakeeto n'abalala mwenna ne tukakuweereza omukulu Kalumba Ssekamwa wa Uganda Revenue Authority nkakasa nti mugoberera akatundu kano kagwawo lwa buwoomi. Tuli wuwo Kyekulidde Samuel. Yes sebo. Kyetwogeddeko waggulu ekyakataza kituyigiriza ki mu mpuliziganya y'omuwi w'omusolo n'ekitongole ky'omusolo? Kyetwogeddeko waggulu kituyigiriza ki ku mpuliziganya wakati w'omuwi w'omusolo n'ekitongole ekikuwooza omusolo? Kituyigiriza okudduka amangu okufaayo amangu kwebyo biba bikutuuse okugeza singa Kataza yadduka mangu atonyonyola oli kyagambye muli basajja bakulu muyiga okulungamya nammwe ensonga kamange oli yayogedde dda kati nkubuuza olowooza nze musiro okubeera nga nkubuuza ekibuuzo kye kimu n'ekyoli bwe nkireeta bwe ntyo kiba kitegeeza ekyokuddamu ekikyo kirina okwawuka ku kyoli. Ngambye kino kye twogeddeko waggulu kituyigiriza ki ku mpuliziganya wakati w'omuwi w'omusolo ne URA? Mukama wange kituyigiriza okuba n'emikwano wakati w'omuwi w'omusolo okwongera omukwano kituyigiriza okwongera omukwano wakati w'omuwi w'omusolo n'ekitongole ekyo aguwa waliwo amulonda omwana andikusayo ke kuyambe sembiri omuzindaalo. Kino kituyigiriza okubeera nga tukolesa obwangu mu buli kyonna kyonna ekiba kitutuuseeko okusobola okugenda kwabo abalina obuyinza bekikwatako okusobola okumanya embeera gye tugenda otuukamu. Ate era kituyigiriza nti woba ofunye obuzibu bwonna bwonna osobola okugenda n'ogamba nti bizinensi njigaddewo n'otasobola kusasula musolo gw'otateekeddwa kusasula okuziyiza okusaasaanya okungi.
Bomu omwana amuyambye bununula. Kituyigiriza nti enkolagana wakati w'ekitongole kya URA n'omuwi w'omusolo si ya bulabe na balabe. Si bya kabwanangu. Nedda buli kitongole kirina kye kyagaliza. Ekitongole omusuubuzi kimwagaliza okukola. N'omusuubuzi alina okwagaliza URA okukola emirimu gyayo. Kati singa ofunamu embeera yonna eyinza okulobera okutuukiriza okusasula omusolo, leka kwefuuka kyesirikidde. Yanguwa mangu ogende ku ttabi lya URA eri kuli okumpi. Bategeeze ku buzibu bw'okoze eki? Ku buzibu bw'ofunye. Obuzibu buyinza okuzingiramu ebintu bingi. Bayinza okuba nga bakubbye bwe liba dduuka bakubbye edduuka ne balikaliza. Obubbi gwoba wabayise. Nedda nanyini mulimo nanyini dduuka ayinza okuba nga yagudde ku accident n'afa. Mukitegeera kati URA netegeera etya nti no yali addukanya bizinesi eno yakola ki? Bajja sigala nga omusolo baguweereza ne mulumbe lwennyini nga mugenda okwabya olumbe lwo omusolo era gulabike nga gukyajja kubanga timwakola ki? Temwabategeeza kitutegeeza ekyo. Kale tweyanze tuli Silver Seeds abato nalyoka tujja ku Silver Seeds abato. Akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire beesogga eddwaniro ly'obwongo nga bakutuusibwako Silver Seeds Uganda Limited abaali bamanyiddwa nga East African Seeds bano nga bakuleetera ensigo ey'embala omuli ey'akasooli, watermelon, emboga ne green pepper saako n'ensigo z'omuddo gw'ebisolo. Silver Seed Uganda Limited edda baayitibwanga East African Seed Uganda Limited bagamba nti bakuleetera eddagala erikule banoonyereza ne baleetera omulimi eddagala Jagwa eriziyiza ensigo ez'omuddo okumera amangu ebirime ne bikula nga temuli kibitataaganya. Balina Maximus erikoola kasooli ne littamu ebika by'omuddo byonna. Smack 10 EC bagamba nti litta buli kika kya muddo ate naddala okusinga ennyo mu muceere. Protect erigema ne liwonya ebirwadde omuli ekibabuko, ekigenge n'ebirwadde ebirala bingi. Sibametric erita akawojjolo, akasaanyi, akawuka akakaza obuti obw'emmwanyi, munyeera, ensanafu n'ebiwuka ebirala byonna mu nnimiro zonna. Bw'oba weetaaza eddagala lino olifuna mu maduuka g'ebyobulimi bonna mu ggwanga. Oba si kyo genda wali awali Shoprite Kawabaye Kawempe kunya awali eryambuka Kawempe Muslim osobola n'okkuba essimu noti 7 noti 5 533 296 noti 7 noti 5 533 296 Silver Seeds Uganda Limited. Otyo ne batutwala mu bato era abato nga nabo bali bulindaala okufaako obufi. Omuto tuli wani? Kasule Trevor Gabogola Wanjisebo. Kasule Trevor lwakuba Gabogola n'esu nabulira bw'abogola ayinza okubogola. Abato bano babiri omu Kasule Trevor Gabogola ali mu kibiina kya kusatu emyaka 8 ate Nakisozi Jacqueline ali mu kibiina kya 7 emyaka 12 so nga ate Mayanja Alvin Mbogga myaka naye 12 ali mu kibiina kya 6. Otyo tuli wuwo Kasule. Sebo. Oli mwetegafu tulugende? Sebo. Nkale Kasule Gabogola. Kasule. Wanji. Bino nze mbisobezza. Sebo. Bino mbisobezza. Sebo. Gwogenda okunyambako okubitereeza. Sebo. Mbisobezza gw'obonyambako bitereeza. Omwami wa Kabaka mu ssaza ly'e Buddu ye Ssekiboobo. Omwami osobola nti nedda ssebo n'ompa ekituufu. Omwami wa Kabaka mu ssaza ly'e Buddu ye Ssekiboobo. Nedda ssebo. Omwami wa Kabaka mu ssaza ly'e Buddu ye Kayima. Aya. Omwami wa Kabaka mu ssaza ly'e Buddu
ye Pokino oli mutuufu naye ate gwe naawe obadde oyongedde ku gundi obadde okomerera bukomerezi oto ne tujja omuto naawe binsobyeko gwoba otereeza omwami wa Ssaabasajja mu ssaza ly'e Butambala ye Mukwenda nedda ssebo ye Mutambala ssebo omwami wa Ssaabasajja w'e Butambala ayitibwa Katambala olaba babadde bakulumbye ku sipiidi badde bakulumbye ku sipiidi omuwala Jacqueline naawe mbisobezza gwoba onyambako bitereza omwami wa Ssaabasajja mu ssaza lye ery'Essese ye Kaggo nedda ssebo omwami wa Ssaabasajja mu ssaza ly'Essese ye Lumaama Gabogola nawe kyowadde ogamba mulundi omwami wa Ssaabasajja w'Essese ye Kangaawo weereza Kabogola agandi kakulonde omwami wa Ssaabasajja genda ku muzindaalo omwami wa Ssaabasajja mu ssaza ly'Essese ye Kweba oli mutuufu weewaawo wape 3 alonze wape 7 aya ne tujja ewa mutujju tugende ssebo weddira ki ngeye ow'engeye ogenda kumbuulira gwe ku byowulira banyumya ku kika ky'engeye bagamba nti ani yazaala omukazi Nambi Nantutululu ye bakazi Lwendo Ssemmandwa obubonero busatu wuliriza gwe waaki ow'Empindi ssebo ow'Empindi ssebo ogenda kumpa erinnya erya jjajja wa jjajja w'Abempindi erya jjajja w'Abempindi ssebo eyajja n'ekintu mu Buganda ssebo ayitibwa Katangaaza obubonero busatu mbwe yanzanyisa kwata omuzindaalo ow'Empologoma ogenda kumbuulira guno si muggo Luwagga mpa erinnya ery'ow'Empologoma eyakozesa omuggo ogwo okutta empologoma 2 ssebo ye kabakulonde waliwo amulonda nedda ssebo kati bwe munaaba muzeeyo ojja kubuuza guwazze naye nti owaayi yali ani bakyalumba jjejje kale twongera kutegeeza butegeeza nti KCB Bank enyikiza era eri naawe Uganda Revenue Authority nayo nebeera nga eri naawe mu byonna nga tubikola njagala kutegeeza nti enamba eno gwe naayagala empeereza ya KCB Bank enamba eno nayo gyekumireko nga ekuli ku lusegere 0800 314 0800 314 ate tukugambye Silver Seeds bo ate be bannaffe ddala abakugambye nti obulimi bugenda kukyuka nnyo era be bakutuusaako endukusa zino era nga n'omuwanguzi w'endukusa sente akamuume k'obuwanguzi kagenda kuva mu Silver Seeds nga bwe tukugambye yongera obanyigireko ku 0705 53 3296 0705533296 bakutuuseeko eddagala lyonna obweraliikirivu bwo mu birime bw'olina kabobe bwa ddagala kabobe bwakutta muddo kabobe bwakutta bigenge Silver Seeds Uganda Limited ekyokuddamu ekirina otaakirize amagoba ago tuli ewaani Kasule Trevor Gabogola wangi ssebo otyo
Kasule Trevor Gabogola ogenda tubuulira. Yes sebo. Gabogola. Wanji sebo. Bino bigambo kakati byetaagamu okubinnyonnyola. Yes sebo. Okozesa ebigambo by'oggwe ku lulwo. Yes sebo. Bino ebigambo tumanyi mubiwulira nobiwulirako mwali mubiwulidde era mubimanyi naye kati tukunoonyaamu ekintu engeri gy'okinnyonnyola. Yes sebo. Olusoggo kyeki? Olusoggo guyinza obba omugo bakozesa okusima lumonde. Ntazaamu ogwo. Gabogola. Olusoggo kiyinza obba ekipapula ekizingiddwa nga bataddemu oba ng'ebinyeebwa. Nga bataddemu oba ng'ebinyeebwa. Kale tugenda kuwa abatuliza ndowooza mulaba abalenzi abato n'abaana abato bannyonnyola ebintu. Ye kati mugundi ye asinga kulaba nga mugenda mubinyeebwa. Mugenda olusogo. Otyo tuli wo. Yes sebo. Gwe ogenda kutubuulira. Yes sebo. Kabuuyi kyeki? Sebo kabuuyi bibeera byenda byente sebo. Ebyenda byente? Yes sebo. Bye tuyita kabuuyi. Waliwo amulonda okuwaako ekyenjawulo bwemba nti mulonda. wekkiririza kubanga bw'otatuuka akabonero kagenda. Kabuuyi bibeera nga byenda byente naye nga biba munda nga bibeera munda mu nte. Ebintu ebyo birimu ebisuwasuwa naye nga bibeeramu ebisuwasuwa abantu babirya. Kakati bwe baba babirya lwaki tubiyita ebintu? Baba bw'ogamba ebintu tubanga abakutte ekintu ekyebweru. Lwaki obiyita ebintu? Kantereeze musebo. Kabuuyi bibanga byenda byante naye nga bino byebimu ku bitundu ebibeera munda mu nte nga woogisala ebyo ebitundu biriibwa abantu. Naye nga lwaki togamba nti eno ekika kya nnyama noga nti biba ebintu ebisangibwa? Kale omuwala tujjamuwa akabonero. Omulenzi ekimuuse sibiba byenda si byenda. Singa yagezezaako okunnyonnyola ne bwe yandikaluubiriddwa tubadde tumunoonyaamu kigambo bugambo bwe yandiwadde okuddamu kwe nga kwekuusa ku nte oba ku nsolo ebaagiddwa tubadde tukiraba nti kyayogerako akitegeera. Nelyoka tujja Wanakisozi Jacqueline. Nakisozi. Wanyisewo. Ekikondoolo kyeki? Ekikondoolo? Ekikondoolo kiba ekikondoolo akyagenda. Kiba kintu lubanga luwuzi. Omukadde atera okulwesiba mu kiwato kye tugeze n'ateekamu ssente ze oba n'ateekamu ebiwandiiko bye byonna byonna n'atambula nabyo. Omukadde bakadde bokka waliwo n'abantu abalala babiteeka babusiba mu kiwato naye nga mukyo ateekamu ebintu bye ebyenjawulo oba n'atambulizaamu ebyama bye oba n'ateekamu ssente ze naye nga alusiba mu kiwato. Kakati mukuddamu okwo katubuuzeemu n'omusajja abeera n'ekikondoolo? Si bonna ssebo naye ng'abamu babeera nabyo. Awo ogwiridde. Gabogola wagezaako okulonda tulabe. Ekikondoolo kiyinza obba ekitundu kya gomesi nga tugeze ng'omukadde ng'agyesibye awe wasigalawo nga walinga ekisawo
kyetuyita ekikondoola. Gwe tugenda kuwa obubonero akabonero tugenda kuwa akabonero muteekwa kubanga munyumirwa nnyo ye kojja wategedde bulungi okunyonyola ku bantu omuntu agoberera atya engule ku mikutu gyaffe Tracy ng'agibateereddeyo ojja kinonyerezako bulungi genda kusimba ku lutimbe obeera osobera okugoberera omutujju Gabogola mwali ku P3 Gabogola mwali omulabanga mwali kale mutujulumba nsokera ku Gabogola wandiseba omuntu ogenda kumbuulira iye wuliriza olugero luno kyembuuzaamu kyoddamu iye sebo olugero lugamba ezenkanankana n'ekisiki tezaaka olugero luweddeyo ekisiki kyeki eguyinza oba omuti nga kuliko omuliro buli muti ogubeera kisiki terezaamu ekisiki luyinza oba olukwa olukalu nga kuliko omuliro oli ng'omukono gukoma kutu kwata nakisozi kwata omuzindaalo ekisiki luno luba luyinza obeera olukalu oba olubisi naye nga lubeera mu kyoto ekikumiddwa ku lumbe buli luku lwonna lubeera mu kyoto kiba kisiki nedda kiba kiti nga kinene kiba kinene naye nga ekiti ekyo kikolesebwa okukuuma ekyoto mu lumbe kale ngenda kuwa akabonero Nenza wali tugambye luba luku naye nga lunene okusinga ku nku endala mufunze ne bweyandigambye nti kiba kiku twandimukkiriza kakati kibadde kikola omuzindaalo gubadde guddawuwo sebo wuliriza sebo olugero luno awagumba ennume n'enduusi enduusi kyeki sebo enduusi yembuzi etannazaala ku sebo nakisozi oyagala kugamba ki kwata omuzindaalo oyogere nakisozi tuwulire kyogamba enduusi ebeera nte enaatera okuwaka kale ente envubuka naye ng'etuuse mu kiseera ky'okuwaka kati kyawukanidde wano n'ekya munno agambye mwebeera mbuzi gw'ogambye eki nte zonna ziba nduusi teziba nduusi ngenda kumuwa akabonero ngenda kumuwa akabonero kwata omuzindaalo nakisozi wuliriza kasugga kagoba kisambu ensugga kyeki ensugga kibeera kimera olumu okisanga mu kibira oba nekisanga mu lusuku naye nga ebibala byako kubeerako ebikoola biriibwa naye nga kubeerako ebibala byako bibeera nga bya kala ya papo papo yeki mu Luganda kale nakisozi nkuwadde obubonero olulala ogambanga nti nvandiirwa ezikaawa ennyo zitera kusangibwa mu kibira oba oluusi ne muki kakati ziba zigwa mu tuluba ly'envendi abakontanyi bakagenda empunguka 2 jjukira tugenda mu katundu omunyumya w'olunaku Kasule Ronald Mpenduzo awezezza obubonero 15 Lubinga Tone Sitancho Omugave obubonero 19 Kyekulidde Samuel Muyugumya obubonero 9 tetunaba kumaliriza tukyagenda netugenda ku Kasule Trevor Owengeye Gabogola awezezza obubonero obuwerera ddala mwattu 12 songa ate Mayanja Alvin Mbogga ye alina obubonero naye 12
Nakisozi Jacqueline mwattu obubonero 9 bakyatunka tugende mu munyumya w'olunaku. Aya olunaku lw'eggulo mwagambye bwe muti ku munyumya w'olunaku mwagambye nti Bwale Tom ye yasinze okunyumya olunaku lw'eggulo mu bakulu ate mu bato mwana mulenzi Kalule Abdul Samad nabeera nga ye yasinze. Kakati olunaku olwaleero okusobola okulonda kano akatundu ke katufula baffemmwe mweffe Simba teyawukana na bawuliriza baayo ku muzannyo nga guno naawe weetabamu situsalawo ffeffeka naye nammwe mubeeramu. Kakati twegatte kana akatundu obeere nga gwokasaze ng'olonda ng'ogenda mu simu yo onyige star 210 star 2 star 98 hash ngambye star 210 star 2 star 98 hash simu ejja kubanga ekuleetera amanya g'abano basatu nga bwe baddiringanye Kalule Ronald Mpenduzo Kyekulidde Samuel Muyugumya ate ne Lubinga Tonne Sitancha. Enamba kwali ye namba gy'oteekamu oyo gw'owulidde asinze okunyumiza obulungi. Bwe tuva ku bato ku bakulu naye n'abato era ojja kukola kyekimu oteekamu star 210 star 2 star 97 hash n'onyiga enter. Simu bw'onyiga enter wandibadde singa oweereza ka enter nga message olaba tegenda kiba kitegeeza toyinaako kasente kaweereza message. Kakati ate bweweereza enter nga kasente kwe kali ejja kusaba pin number yo. Pin number mu nkola eno bajja kusalako akasente katono kwetaba mu kazannyo kano kubanga era kaliko n'obuwanguzi. Kati bw'oteekamu pin oba wadde olukusa nti akagundi ke basalako oba wadde olukusa bakasaleko awo beere nga weetabye mu kalulu ate nga n'okulondakwo kutuuse. Kale mwana mulenzi Kalule Ronald yagenda okusooka okubeera ng'anyumya tugambe bwe tutyo. Simbudde tulaba nnyaffe Uganda ekkula ly'omwana w'omuddugavu lyokka mu Africa okuboyana n'amabanja mu mulembe gwaffe guno abaagirabako mu myaka gy'ensanvu bakinyikiza bubya nti ensi eno yali mawa. Ebiseera byenkunyumizaako nga nsinzidde mu Lubogola Simba mu mayengo gaayo wano. Oyina eddakiika egi Uganda yali ebaddeko n'obusobozi obuwola ne ku mawanga g'abazungu kyokka nga bwe kigitemba emanyi n'okugaba ku buyambi. Naye obulwadda bubi nnyo omwana bumuyisa ku malaalo ga nnyina ng'ayimba. Wetutuukidde mu mwaka gwa mukama waffe 2024 nga Uganda amabanja gagibukiika ng'omwana anatta nnyina. Kyokka n'essuubi ly'okugavuunuka twandirifubwa mu ng'ombe kubanga abakungu n'abakukunavu ddala buli olukya babbinkana nga lyato wakati mu misango omuli obulyako obukenuzi n'obulabbayi. Naye Katonda asula ebutonda mu bwakabaka bwe nga bw'atalekangayo kulukusa amazzi gye gaali gakulukutidde bwe tunaafungiza okukola nga bannayu twandijja ensi yaffe ne tugissa ku bbala kwe yamanyibwanga mu myaka egy'ensanvu ku lwa Katonda n'ensi yange wangaala omuteregga. Ne tujja oyo ye mwana mulenzi Kalule Ronald Mpenduzo ani munyumya w'olunaku ne tujja ono ye Lubinga Tonne Sitancha namba 2. Emboozi ngituumye omutwe ani sekanyumiza ntuuse kutattolera emboozi anti nze munyumya era omunoonyereza anoonyereza ebiremye abakenkufu abezidigoli. Ntuuse okutegeeza nti kino kyenjogerako abakyala abaasooka baakikola, abaliwo bakikola, n'abaliddawo balikikola. Abasajja beenyumiriza nnyo mu bakyala abakikola, naye abaffemu abakenkufu abampuliriza nammwe bennyini abawuliriza leediyo Simba mwe bembuuza ani yakivumbula, ani yavumbula okukyala ewa Nabikande? Bw'obanga tokirowoozangako obanga tokimanyiiko tegeeza nno okukyalira ensiko. Bw'oba tomanyi yakivumbula kaakano omunoonyereza nze mbirina genda mu mesigi yo obeere ng'olonda Lubinga Tonne Sitancha ng'omunyumya w'olwaleero. Bwe nnaawangula nja kudda mbategeeze ani yavumbula okukyalira ensiko, yagenderera ki era yagezesa ku bantu bameka. Gw'abadde takimanyi londa Lubinga Tonne ng'omunyumya w'olwaleero. Ani munyumya w'olunaku? Kyekulidde Samuel. Emboozi yange ngitandika bwe nti ng'ekkolagana egenda kuba obuvunaanyizibwa manya bw'oteekeddwa. Lwali lumu neerabira Katemba ate musasulire mu mirimu gyaffe gye tukola egy'obusomesa. Wabaawo omusomesa
agenda awa omuyizi omulimu gwe bakolera ewaka gwe oyinza oyita omuwake mu lulimi olw'Ekinyanyimbe. Omuyizi atusaayo waako oyo nga yeebuuza ku mukadde we eyali ntegeeza nnyina yabogoka lumu n'agamba biki ebyo by'oŋŋamba biki byompa tetubasasula fiizi zaffe tetubasasula fiizi obuvunanyizibwa bwa musomesa lwaki ontikka obuvunanyizibwa obutali lwaki ontikka obuvunanyizibwa obutali enkeera ngaga omuyizi abazuuka bagenda ku ssomero batuuka ku ssomero ngaga njaga kukola omusomesa yakuwadde yatawaanya omusomesa nga bamuleeta ngaga maama munnaye tuba tulaga obuvunanyizibwa bw'omwana asobola okubeera omunoonyereza ku bantu ab'enjawulo abayinza omuyambako naye tuba tetukutawaanyiza tuba tetukola ki tusaba buyambi omwana wo naye asobola olaba nti nawe omuteeka oyina ettoffaali ly'oyinza omuteekako nange awo we nalabira katemba ne tufundikira nga ffenna twewunyiza abali mu kaseera ako ku ssomero. Nsigadde kyekuta essomero omunyumi ow'okusatu. Londa era yita mu bwangu obere nga olonda mu kulonda okwo ne tubeera nga tukuzaayo sula nonde tu sula nonde Sula nonde sula nonde sula nonde sula nonde sula nonde kana akasera kakanayo cyane asula gwe balonda asula gwe balonda alonda yakuŋŋaanya weza sula nonde ngakutuusibwako Chiko Muchuzi Mix muchuzi eyettanirwa buli mufumbi ali ku mulembe kuba akoleddwa abakugu mu kisaawe ky'ebirungo aba Search Spices Uganda Limited bakoleddeyo Chiko wakawowo k'ennyama n'owakawowo k'enkoko. Webale nnyo Chiko Muchuzi Mix nkakuweerezaako omukulu Sekijjama Patrick omutandisi wa Search Spices. Kakati abakugamba batya Chiko Muchuzi Mix ye muchuzi gwe omufumbi yenna ow'omulembe guno gw'olina okwekwata kuba akoleddwa abakugu mu kisaawe ky'ebirungo aba Search Spices Uganda Limited. Osobola omukozesa mu katogo okuzitoya supu mu nva ate namwe abookya ennyama n'enkoko osobola okumukozesa nga seasoning. Abasiika chips sooka ozisiikeko mu Chiko Muchuzi Mix nga tonnazisiika kuba sooka ozinyikeko mu Chiko Muchuzi Mix nga tonnazisiika kuba ajja ziwoomesa okukamala. Asangibwa mu supermarkets ne mu maduuka gonna. Kakati bakozeyo ne Chiko owakawowo k'ennyama ate ne Chiko owakawowo k'enkoko. Bw'omwana mulenzi ali mu kukola chapati mu kukola mu kutunda ennyama ensiike ate ne nyama ya enjoche n'amawojjolo mbizinya n'ebitundu ebirala wonna wano ku gundi wano ku mbuzi n'awalala wonna Chiko tasaanye kubeera ng'akubulako. Aya omutujju gw'obalina tugende tusookera waani ew'omugeye Kalule Ronald omugeye Kalule Ronald sebo ewuwo gye tusookera wendi Lieutenant Colonel Peter Perez Lieutenant Colonel Perez mu Gaddafi Barracks ejinja webale kuwuliriza Teacher Narule Joy Middletown and Nasaran Primary School Kyoga Wakiso omwami n'omukyala Lutabi ebulyanti kyabazaala Mutayi Kaganda Peter Mbuyaki n'abataka Kampala nawe webale kuwuliriza. Sebo kino kisoko esebo okwetalanga namutalo munyageko ente esebo namutale yaani namutale kinyonyi kibeera nnyo mu nte obubonero busatu bweyanza nnyo sebo tugende lubinga ttone okwesiga ekintu ng'emmundu emmenye emmundu emmenye efaanana etya? Emundu emmenye ye mundu gye bakola obukozi abaana okuzanyisa mu biyuuni oba mu miziŋoonyo. Nedda. Emundu emmenye ye mundu lwasa mayinja ekuba n'ensozi.
nedda waliwo amulonda amanye emundu emenye sebo tomulonda emundu emenye emundu emenye yemundu eyo ekiseera kituuka ne bagimenyamu wakati ne bagizingamu nefaanana nga akabundu ke bayita ka basitola webale kusomesa omuntu pisto omuntu agirina kitegeeza asobola ogikweka awantu wonna era bw'abeera nayo abeera mugumu nnyo nti kyonna ekinajja kyova owulira nga bagamba nti amwesiganga mundu mmenye weewaawo osomeseza eggwanga tugende ewuwo sebo kyekulidde Samuel kyekulidde yesebo ogenda kumbuulira yesebo oyo tabba eno njogera oyo tabba agenda kalannamu yesebo enjogera eyo yava kwani yava ku mukulu Kalungu nedda yava ku muntu eyattibwa waliwo amulonda temumulonda waliwo omusajja bamuyitanga mulaalira ye yavaako enjogera eyo yabeeranga ku kyalo kiyitibwa kalannamu kiri mu bulemeezi awo ne bagamba nti yali mubbi nnyo era yeyavaako n'enjogera eyaleetebwa ku bantu ababbi ne batandika okubayita bakkondo kanjira mbafundiikirira awo kale tukyagenda maaso njagala okutegeeza bakodians mwenna olunaku olw'enkya olwokutaano yembaga ya omutaka Mabirizi Vincent yankya olunaku olwokutaano omutaka Mabirizi agenda kuba ekiragaano ky'obufumbo mu kereziya ya Our Lady eGayaza sawa zino agenda okuwera mu 6 nga Mabirizi ayingidde essinzizo n'omwagalwa we ayinza obutayambala kanzu alabika agenda kwambala suuti kale nno bwana amaliriza nga okugatta kuwedde misa ya sawa 6 ajja kusembeza abagenyi be mu bimuli ebiriraanyi kugayaza wennyini tiwagenda kukyuka ku parish kwennyini we wali ekifo ekitegekeddwa omukolo ogw'embaga we kugenda okubeera bakodians mwenna Mabirizi yabaweereza ebbalu kaadi ebayita kale nno musuubirwa okubeera musajja Mabirizi musajja yeesigika era abasuubidde bangi okubeerawo kinaamuwa essanyu lingi otyo tuli ew'omugeye Kalule omugeye Kalule sebo mwegendereze bino tubigambe abantu ba Buganda weewaawo kubanga bwe tutabibagamba bantu bangi nnyo bajja bikwata bukwasi bukusu esebo abaana bangi mu Buganda batumibwa amannya naye nga omukugu era omumanyi mu lulimi awulira buwulizi linnya oluusi erinnya nga lirina ekyenjawulo kye litegeeza ku mwana oyo otyo mu bufo obwo ogenda tubuulira omwana gwe batuuma Nabitalo baba basinzidde ku ki n'abawuliriza bwe baba nga balinawo Nabitalo ku kyalo kyabwe oba mu bantu baabwe babeera nabo bamanye embeera z'omwana oyo omwana oyo azaalibwa nga kitaawe amaze okufa ye Nabitalo ye mwana azaalibwa kitaawe lwafa amulonda omuwala yogera kangula ku ddoboozi tulabe Nabitalo yaani Nabitalo y'omwana azaalibwa mu biseera nga bya nnaku mu biseera nga byakukaaba kale nga abantu bafudde bangi tugeze oba mu kika kyabwe oba ku b'eŋŋanda za bazadde nedda mwe mugenze ku makulu gakungulula okuba muwulira mu bitalo kamugezeko mulonda Nabitalo oyo aba muwala azaalibwa nga alina ebbere limu
jakumalaga kuwa kabonero naye si bere limu okutwaliza wamu ye mwana azaalibwa ng'ebitundu bye ebimu eby'omubiri si bye ebitundu ebya bulijjo mukitegeera kiyinza okuba ku bbeere kiyinza okuba ku kugulu kiyinza okuba ku nnyindo kiyinza okuba ku ki kasita abeera ng'ekimu ku bitundu by'omubiri kyawuse ku bitundu bwe bisuubirwa okufaanana ye mwana gwe tutuma Nabitalo. Otyo tuli luddawa ewa Lubinga Tone Ssentebe Lubinga Tone wanjisebo gwogenda tubuulira ate omwana gwe batuuma tebasuulwa waliwo Innocent tegusuulwa naye ne tebasuulwa erinnya liri omwana gwe batuuma tebasuulwa omwana gwe batuuma tebasuulwa yoyo omwana nga yafaanana nnyo gwe bazadde nga mukadde we yafa ate n'afaanana nnyo omugenzi. oli mu bitaputa mugundi nga bwebiwulirwawo si bwe kiri. Omwana gwe batuuma tebasuulwa ye mwana omugezi eyenyumirizibwamu ennyo. Nedda tewali akulonze tewali alonze. Omwana gwe tutuuma tebasuulwa ye mwana alwadde nnyo mu buto bwe ng'alwadde nnyo bw'oba yagala kutwala makulu ga kungulu nekiviirako n'abazadde ga singa teyali mwana nandibadde nkoze eki nandibadde musudde naye omwana tasuulwa kyebava bamuyita tebakikola ki abaana tebasuulwa wadde ayinza okutuusa ku kwevuma ng'omukooye mu bufunze sente zikuweddeko biki naye omwana tasuulwa be baana betutuuma tebasuulwa. Netujja ewa Kyekulidde Samuel yesebo ate omwana gwe tutuuma Naabawanuka aba alina kuba muwala. Naabawanuka ate ye yaba afaanana nti Naabawanuka mwana omuwala omuwanvu sebatammuyimbako Naabawanuka gulawo. Naabawanuka oyo aba omwana omuwala omulungi ennyo nga muwanvu. Yesebo nedda twaliwo alonda namwe mwagala kufaanana ng'abakontanya abalala kati essuubiri bali mu baana ndukusa mugira ne musuuliza egundi mulowooza ekikulemye ekikulema gwe banno boweereza ebikongo okiwulidde. Naabawanuka mu mbeera z'omukyala omukyala abeera tasuubirwa kufuna lubuto ng'akyayonsa omwana omulala gw'ayonsa. Era abamu balowooza tuna omuntu okubeera ng'akyayonsa emu ku ngeri gye kimuyambako obutafuna lubuto okusinziira ku sayansi ti omukyala ng'akyayonsa era omukyala bw'abanga ayagala okugenda ku nkola ya family planning omwana amuyonseza ebbanga eriwera kubanga si kyangu kyafuna lubuto ng'akyakola ki ng'akyayonsa. Kaakati wabula singa alufuna mu bufunze oli yeteekateeka alowooza ngeri gye nkyayonsa sisobola kufuna lubuto naye era kisobola n'otegeeza omwana afunye olubuto nga tagenze na mu nsonga mukitegeera nga tagenze na mu nsonga kitegeeza ki nti bw'aba abazadde be kiyinza n'obbeewuunyisa kubanga omwana tuyinza nti olubuto luba lumukedde nga tannalaba ku nsonga ze naye n'abeera ng'afuniddewo ki olubuto. Bajjajja kibayitanga okulabira funa olubuto nga tannalabira
olwatuuka nga mbalabira aya tugende sebo tuliwo omugeye tugendewo omugeye esebo omugeye emmere ey'amatooke y'eminwe eriibwa ng'omuntu yakafa mu lumbaawo naye emmere eno kanyongere okugaziyamu katono ng'emmere eyo teriirwa wamu buli muntu atuula wuwe emmere eyo bagiyita batya tugiyita emmere ey'omuzzo emmere eyo tugiyita ogumere kituufu guba gumere naye eba eyitibwa etya eyo eriibwa mu ngeri eyo emmere eyo gye tuyita emisumaali sebo nedda waliwo amulonda emmere eyo eyitibwa eyamusaasaane kwata omuzindaalo sebo tugende weewaawo lubinga Tony ogenda kumbuulira emmere eyo eriirwa ku ki emmere eyo eriirwa ku ndagala obubonero busatu ndabirawo omutujja omulungi kwata oluzindaalo tugende sebo yesebo ebisuumwa ebikozesebwa okuziraga omufu yesebo bwe bitayitibwa bityo biyitibwa bitya mu lulimi olwo otobiyita ebisuumwa so biyita ebinyiri obubonero enza nnyo mukama wange kambafundikirire awo netulyoka tukutuukako wano okyalumbayo bikyakugendedde bitya omuto bwe twogerera bikyakugendedde bitya nga bikutuusibwako Luke Vital Clinic abakoledde eddagala Catsimantopus ne Vitality Tablets erizibukula emisuwa basangibwa Nateete ku Prime Village Mall okulingana paaka ku mafuta ga Total. tulina bangi be tuli nabo mu ngule omwaka guno nga na baluuku nabo tobasudde muguluka nabo tuli nabo nnyo wano mu ngule bakugamba nti nno mu bingi be bagenda okutuusaako mulimu baluuku tujja kubanga tubakulaga wano uliriza n'obwegendereza Baluke Vital Clinic bwe bakoledde eddagala Catsimantopus ne Vitality Tablets gano gaba makerenda liyamba nnyo abaami abanafuye mu butonde abalumwa omugongo omugejjo ogusukkiridde n'endwadde ez'ekyama bakukoledde ne prostate care empeke eziyamba abaami abaagaziwa prostate ebaviirako okufuuyisa bakukoleddeyo anti ulcer complex tablets nazo mpeke ezijjanjaba ekirwadde ekya mabwago kusebusa ulcers era nga zino bazikozesa mu nnaku ntono nnyo n'ofuna enjawulo balina n'eddagala erisobola okujja ku bitamiiza byonna bajjanjaba n'endwadde ez'olukonvuba mulimu ekiwanga mulimu aniya sukaali puresha n'endwadde endala kati abasawo basooka kukebera nga tebannaba kujjanjaba ekampala obasanga Nateete ku Prime Village Mall room eya D19 emukono bali mu basanga awo Wantoni ku luguudo ludde Katosi ate yo babeerayo buli lwakubiri okumanya ebisingawo ku Baluke Vital Clinic bakubire essimu eno noti 752546 noti 752546 olyoka ofune Baluke Vital Clinic gabogola tuli gye muli bwewategereza olukontana luno okuva lwe mwatandise lukuyisiza lutya si bubi okutwaliza awamu kuba okovuganya nabo omuwala n'omulenzi aliwo afaananye okubeera nga yasinze obwangu bonna ndaba bangu gyendi bakyali bangu tiwannabaawo akaluba kale weereza muno omuzindaalo omuto gabogola omwogerako ki kusinzira ku kyagamba gabogola agamba tatutidde naye nze bonna ndaba tebalina kye basobola naye bwe tunagenda mu bugundi ngate obubonero obubwo bwe buli wansi w'obwabwe olwo kinaaba kitegeeza ki omuwala oli makkati ga bulenzi bubiri okuze onyooma abaana abalenzi oba abaana abalenzi toyina nnyo kyobatyamu sibatya sebo gweka oyina abaana balenzi bozaalibwa nabo nedda sebo kakati bo babiri bwobeetegereza aliwa asingako obwangu
bonna bangu gyendi. Bonna bangu. Yes. Kale tujja kubanga tukiraba tuli ku tumalirizeyo doosi abakulu. Weewaawo. Otyo tuli wani Omugeye Kalule akatundu kano tukakuweereza Maria Kalula, principal wa Gaba Primary Teachers College Gaba, era nga yeyambaza abakontanyi bano omwaka guno. Oyagala okusoma obusomesa era obusomesa gwe mulimu gwogenda okusoma, osobola okusoma eggaba mu nsoma eza bulijjo eza ttaamu, oba gwe yatandikako obusomesa osobola okusoma mu biseera ebya holiday. Tugenda kubanga tukutegeeza okuwandiika n'ensoma bwe zigenda okutandikamu amangu nnyo n'embiro. Otyo tuliwo. Weewaawo ssebo. Ogenda tuwulira. Ssebo. Erinnya lya Pulezidenti Museveni ery'ekisomi ye Yoweri. Ssebo. Erinnya lya Pulezidenti Museveni ery'ekisomi ye Yoweri. Ssebo. Ate eri Abesigye ye Warren. Warren. Ssebo. Obubonero busatu. Weewaawo. Ne tujja ewa Lubinga Tony. Lubinga Tony. Wangi ssebo. Tubuuza. Ssebo. Ekibiina kya Nuupu. Weewaawo. Kyakalonda abantu babiri okulira oludda oluvuganya mu Parliament. Weewaawo. Be baani naani? Asookera ddala ye mubaka Mathias Mpuuga. Owokubiri aliko kati ye Joel Ssennyonyi omubaka. Busatu. Eyanziza ssebo. Weewaawo. Ne tujja omwana mulenzi. Kyekulidde Samuel. Kyekulidde Samuel. Yes ssebo. Omubaka Mathias Mpuuga. Yes ssebo. Ekitundu kyakiikirira kisangibwa mu kibuga Masaka. Yes ssebo. Ate omubaka Ssennyonyi. Ekitundu kyakiika kisangibwa mu Kampala mu Ggomola y'e Nakawa. Obubonero busatu. Nyanza mukama wange. Weewaawo. Omuntu gwo balina tebaweddeyo kojja tugenda mu bato otyo ne Kampala paramedico muntu gifune Kampala paramedico neera nga paramedico obwejja twongera kutegeeza Century Properties ekugamba nti nno yasaba okuludde omugano yasaba okuludde ebirungi kugwe ayagala okumalako omwaka nga ploti ekuli mu 5 bweyagala okumalako omwaka nga ploti ekuli mu 5 tugenda kuwulira ku Century Properties kiki kyegamba akali katukuddize abato nga beeyongera okutoba bagire bamaleyo dozi yaabwe bwe bati akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire b'ensogga eddwaniro ly'obwongo bakutuusibwako Kampala School of Paramedicals abasangibwa e Kayunga okuwandiisa okugenda mu maaso eri abayizi abaagala okusoma diploma ne satifikeeti bakubire ku nooti 7 nooti 4 43 12 97 Kampala School of Paramedicals Kayunga balina ekifo ekigazi ekisobozesa abayizi okusoma obulungi library wifi ne e-library balina abasomesa abakugu mu masomo ga sciences essomero liwandiisiddwa eri ekitongole ekigezesa abasawo ekya Uganda Light Health Examination Board basomesa amasomo agakuwa diploma mu pharmacy certificate mu pharmacy certificate mu medical laboratory okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso eri abayizi abaagala okusoma okufuna diploma ne certificate musobola kuba emu ku simu zino noti 7 noti 4 3 297 noti 7 noti 4 3 297 oba noti 5 6 263 noti 9 noti 5 5 263 noti 9 Kampala School of Paramedicals Kayunga. Aya abato gabogola Wanjisebo. Tujire tumalirize gabogola. Yesebo. Otyo gabogola ogenda tubuulira. Iye. Ogenda tubuulira.
Gabogola Wanjisebo member wa parliament Iye member wa parliament Yesebo era tumuyita omubaka w'abantu Yesebo kati tubuuza bantu ki bayinza oba abantu b'ekitundu kyakulira abantu b'ekitundu kyakulira kitundu kyakulira kale obubonero busatu bweyanzanyo ne tujja ewa Mayanja Alvin Yes sebo singa wabaawo okulonda Yes sebo ababaka ne bagamba singa wabeerawo okulonda mu ggwanga Yes sebo nga kulonda kwa ababaka Yes sebo ne bagamba nti bano ababaka bayiseemu butereevu Yes sebo kiba kitegeeza ki sebo ababaka abo baba tewali muntu mulala abesimbyeko sebo obubonero busatu yanzanyo sebo ne tujja ewa mwana muwala Yesebo wano ddamu nti kituufu oba si kituufu Yesebo omubaka wa parliament bw'alondebwa okukiikirira ekitundu Yesebo aba akiikirira abo bokka abaamuwa akalulu abataamuwa akalulu mu kitundu ekyo aba tabakiikirira kituufu oba si kituufu si kituufu sebo ekituufu kyekiriwa aba akiikirira bonna bonna abaamuwa akalulu n'abataamuwa akalulu obubonero busatu weewaawo komyawo omuzindaalo Gabogola Wanjisebo omuntu mukulu wo gw'ayita baaba gwoba omuyita otya nange mba muyita baaba obubonero busatu Gabogola mwali Gabogola mwali tugende Yes sebo nyabo sebo Wanjisebo wuliriza Yes sebo omusajja kojja wa kitaawo gwoba omuyita otya sebo omusajja oyo mba muyitako nedda mulonda oli yasooka sika omuzindaalo omusajja oyo oba omuyita jjajja akabonero kalamba n'enzanyo sebo kwata omuzindaalo ekibuuzo kijja ewuwo Yesebo senga wa nnyoko Yesebo gw'omuyita otya senga wa mange mbeera muyita jjajja n'enzanyo sebo kanjira mbafundikira weewaawo kakati tugendeko mu kunyumya abato mututuuseeko okunyumya okwammwe tulabe nga tugenda abato nabo bamanyi okunyumisa nga boogera era wuuno omunyumya olunaku olwaleero omuto munyumirwe era olondeke ani akusingidde nga kutuusibwako kamukamu abakukolera amasweta g'essomero yunifoomu z'amakampuni ez'abakozi n'ebirala bingi kamu gwe tukutuusaako era nga basangibwa mu kibuga ky'emukono ng'otandise okukwata ku luguudo oludda e Kayunga oba wakayisa e Nasuuti awo betukwanjulira abakamukamu manufacturers and distributors abakolera ebintu bino wammanga bakolera school sweaters, corporate sweaters, class uniforms, corporate wear, sports wear, kitchen staff uniforms, security uniforms, aprons ne overalls ate ne t-shirts. Mu bufunze ebyambalo byonna ebikwatagana ne print leka genda walala nga tonagezaako bakamukamu traders. Balina n'ebirala wammanga bino balina training, balina labeling, bakola screen printing, bakola graphic designs, bakola photocopying plastic IDs, bakola embroidery services. Bino byonna ojja kubanga obifuna mu kamukamu traders. Okubafuna ku simu 070M925609 ngambe 070M925609 oba 07743535675 07783535675 byakamukamu traders. Kale kati tugenda mu kunyumya ng'onoolonda abato nyiga *210*279#
olyoke onyige enter. Mwabakontanye nga muli mungule akatundu kana akokulonda okumunyumya timukagayalirira kagenda salawo kinene nga tugenda ku mutendero oguddako. Otyo Gabogola Mandisebo tunyumize nze omunyumya wa leero nze Kasule Trevor Gabogola ndandise okunyumya. Lwali lumu ne tugenda ku lumbe ne wabaawo omusajja ne bamubuuza ebyokulya tukuwa eki n'agamba bamuwe ennyama yokka. Bamuwa ennyama n'atandika okulya ennyama. Yali ali ekifo ekisooka n'awulira nga obulago bwe tebuli bulungi n'ali ekyokubiri ne kimutuga yatandika okuwejjawejja nga yisaba obuyambi. Abantu bagenda okuyireeta ab'obuyambi nga yawogenzedde ewa Ssenkaaba. Era buli bwe baba balagirira ewaabwe bagamba genda awo ewaabwe w'omusajja ow'omululu yafa ekifi. Olunyumya lwange we lukomye. Omusajja yafa ekifi tufaananye ninganga yasekawungu omusajja yafa ekifi. Gabogola gundi okunyumya ku kulungi naye tikuli oligino nga bakinyumyako dde ekyo omusajja yafa ekifi. Twali tulina enkoko ewaka era enkoko eyo yali ebeeranga mu kayumba. Kati lwali lumu nga ngenze ku ssomero we nakomawo nga ntwalidde enkoko kyakyu nasanga teriimu. Kwe kubuuza bato bange enkoko yalazeewa. Kobbo maama yagitutte eri ku kereziya mbu bagenze siima faaza. Ne ŋŋamba eki olw'obusungu obungi nadduka zambwa n'entuka ku kereziya. Nasanga maama asimbye layini batwalira faaza ebintu. Olw'obusungu nagimusikako nga we mugamba maama abo bafaaza babeera n'ebintu kati enkoko mu kifo kyewandigituwadde ffe tugirenge waka tusiiba ku ntula. Awo we naddukire waka nange ne ngisala ne tugifumba ne tugirya. Badde nsubira mwana kunga nti yabuuza nnyina nti enkoko gy'ogaba yiyo. Enkoko gy'ogaba yiyo otyo ne tulyoka tujja kugona. Erinnya Nakisozi Jacqueline nga nze omunyumya mu kaseera kano. Ku kyalo gy'embeera ekyennaluwala kuliko oluzzi olumanyikiddwa ennyo era ng'oluzzi olwo luyitibwa Namakondwe. Ku luzzi olwo tukuze tugambibwa nti nno mu budde obw'ettuntu teri muntu ateekeddwa kugendayo kubanga emisamba gy'oku luzzi olwo gibeera giri mu kunaaba. Ate era ku luzzi olwo waggulu ku lusozi kwaliko omuti omugwagwativu ennyo ogw'omuwafu. Era ng'omuti guno eno gwaliko ebintu ebitunula ng'amabeere g'omukazi. Era nga ebitundu bino eno byatuukanga ekiseera ne bivaamu ebintu ebyeru nga biringa ng'amata. Ku luzzi luno omuwafu guno we baali batuuse okugusala, abasalamala we baleeta mashini okugusala. Bagusala naye ng'omusi bwe bagusala we gugwa we guddawo ne guyimirira. Nga we gugwa we guddawo ne guyimirira. Paka we baayiya amagezi ne bagenda ne bafuna eddagala ne bateeka ku muti ogwo emabbali w'omuti ogwo ne basobola okugusala ne gugwa. Eyo yebadde emboozi yange. Kale bwe tutyo tubikubuuza ne tugenda tubikubuuza n'akatundu kano era nako kakutuusibwako ku ludda olw'abato kakutuusibwako Uganda Revenue Authority. Naye ko kano ku bato tusooka munyumiza kye twagala ate ne tulyoka tumubuuzako ekyo kye tumunyumiriza we tujja kye tumubuuzaako. Omuto oteredde wuliriza bulungi bye tunyumya tubinyumya ne tubikubuuza. Tubikunyumiza ne tubikubuuza ate nga n'abakulu bwe beeteekateeka. Century Properties egambye nti nno nga emyezi gino 3 egibulayo omwaka gugweko naawe osobola okugwa mu ploti y'ettaka mu Dream City yaabwe esangibwa Kasawo wano ku Lwekayunga. Kasawo ku Lwekayunga. Abategesi b'ebibuga bya Mufunampola bakutusako promotion gye bayise malako omwaka mu ssanyu. Bagenda kuwa ploti kusinjisa $5,000 gyokka kuno si kutta kulonda. Promotion eno yakubeerawo okutuusa ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'E12. Yanguwa mangu nnyo mu myezi gino 3 olabike nga weesonjolera naawe.
bakuterawo n'entambula ogenda okulambula ettaka lino era singa obeera otuuse ku ofiisi zaabwe. Ofiisi enkulu eri Kyali Wajjala okuliraana Agenda 2000 ate n'ebusega okulira nga wakava ku roundabout. Essimu bw'oba bakubirako 0700 659283 0700659283 oba 07529179 07529179 Century Properties buli omu wakufuna ettaka. Tugende kale kakati abato muwulirize bulungi. Ekitongole ekiyitibwa Uganda Revenue Authority bwe kiba kikola emirimu gyakyo egy'okusolooza n'okuŋŋaanya omusolo, abantu bonna be kinajjako omusolo be kinajjangako omusolo kibawandiika. Mu kuwandiika okwo kati abantu abo baweebwa buli omu ennamba. Ennamba eyo eyitibwa tax identification number, mu bufunze eyitibwa TIN. Ennamba eyo eba ya musolo nga buli lwe bakebera mu byuma byabwe bikompyuta ne bateekamu ennamba eyo ebaleetera amannya g'omuntu oyo n'ebifo gy'akolera n'emirimu gy'akola ne basobola bulungi okumuggyako omusolo. Era omuntu atalina nnamba eyo kiyinza okubeera ekizibu okumuggyako omusolo, ate ne bw'oba weemulugunya nga togirina oyinza obutayambibwa olw'obutaba muwandiike mu kitabo ekisoloozebwamu omusolo. Kaakati ogenda kunfunziza ennamba eyo eweebwa omuntu efunzibwa mu bigambo 3 gye mbabuulidde, efunzibwa mu nnukuta 3 gifunze tulabe. Banguwe nga wetwogerako ne kuwava ennamba Uganda Revenue Authority gyewa omuntu erina erinnya ggwanvu naye balifunza mu nnukuta 3 z'oba onteerawo. Kakati nga wetulindirira Gire Ventures bano nabo balina kye weetaaga gwe awuliriza wawula amatu. Bagire Ventures balina bakutuusaako ebintu bino wammanga ebisimula ebizungu. Balina ne winga buckets basaako ne toilet seat covers ez'empapula nga ziri flashable. Weetaaga TV sticks, home theatre, TV oba taabu z'abaana. Abagire Ventures babikuletedde mu bungi ddala ate ku bbeeyi ennungi ddala. Yanguwako bunnambiro mu Bagire Ventures ogule n'ebintu ebirala bingi by'ojja okusangayo ng'obadde tobisubira. Omuli ne internet routers ku bbeeyi ennungi. Gire Ventures basangibwa ku Luumu Street ku Julaina Plaza edduuka namba G10. Okubatuukako amangu essimu eno esobola okuyamba 0777530248 0777530248. Tugenda tubikubuuza abakulu abato bawaddeyo. Mayanja Alvin agambye TIN, Kasozi Nakisozi Jacqueline TIN, Kasule Trevor oba kino ki TIN nengeri gyakiwa n'abafunye obubonero 3. Wono munyumya w'olunaku olwaleero naawe wulirize emboozi nedda tubikubuuza ne tukunyumiza tukubuuza bwe tumala okubuuza ate kale abakulu tuli wammwe. tukunyumiza ne tubikubuuza. Oliriza bulungi. Tukunyumiza ne tubikubuuza. Tubikunyumiza ne tukubuuza.
twabategeeza abawuliriza baffe waliwo ebintu bye tuba twagala tubisembeze kumpi n'okumanya kwammwe naye nga situyinza kuba benkanya bwe tubireeta obuleesi busimbalaala ne tubibuuza abakontanyi tuba situbasaasidde atamanyi bifa ku mutima gwamu n'enkumbi afulumya bbiri kale nno tubaleetera akatundu kano nga okubeera abenkanya eri abakontanyi tusooka kukabanyumiza ate awo ne tulyoka tusimbulizaamu awo naawe awuliriza okumanya ku ne tukubeera nga tukwongeddeko weewaawo tugenda kunyumya emboozi nnyimpi nnyo yiino mu ggwanga erya Iran we wali omusajja abadde akyamenya erikodi ey'obutanaaba okumala ebbanga ggwanvu ku myaka 94 egy'obukulu abadde amaze emyaka 65 nga tanaabanga ku mazzi mugoberera ku myaka 94 egy'obukulu kuliko emyaka 65 gy'amaze nga tanaaba era omusajja ono nga n'obujama ekko nga nalyo lyatuuka okumubambukako nga bwolaba ekintu kyonna ekibambuka ku kirala ng'abeera ku kyalo ekiyitibwa Diga ekisangibwa mu province eyitibwa Fars mu ggwanga erya Iran yali asula mu kayumba naye nga si kakuba ettaka nga ebitundu ebimu yali yakazimbisaako bulooka ng'omusajja ono emmere ye gye yali asinga okulya ng'anoonya nnyo namunungu n'azitta n'alyoka azirya nga zivunze era omusajja ono n'atandika n'enkola endala nga mu kifo ky'okufuuweta sigala ng'addira obusa bw'ensolo n'abwanika mu musana ne bukala n'abukoleezaamu omuliro nga bukaze n'alyoka afuuweeta mu sigala owuwe amazzi ag'okunywa yali yafunayo ekirobo eky'ekyuma ne kitalagga nga mwajja amazzi ag'okunywa emboozi y'omusajja oyo bwetyo weekoma ekibuuzo kigamba ti omusajja ono nga wa myaka emeka kale mwebale nnyo mwebalire ddala awo wennyini DT Solar nyongera okugiwa amatabi gaayo nkwagaliza okubeera nga awakawo wakyuka kubanga ebintu bino byatandika nga tubitya tulowooza biri expensive nnyo naye kati gye tugenza ogenda nga tweyongera tubirabye nga tubisoboka naawe tebereza ettala ya security wabweru weberera ku mitwalo 15 zokka bw'oba oyagadde n'okugulirako ekyuma kwogiwanika omuti kwogiwanika ogw'ekyuma naye tukiyita ekyuma kwogiwanika waggulu ekyuma ekyo kya mitwalo 12 naye DT ekugamba ti abamu basalawo n'okusalawo gwe ne weefunira omuti ogugwo mu ngeri yo kiri ekyekyuma n'otakifaako ku muti gwo n'obeera nga kubagiwanise ettaala eno yabyewuunyo eŋŋamba eza security zibagenda okukuteera wabweru wonna wonna wakaawo ku ssomero lyo ku ddwaliro lyo ku guest house ku woteeri kuki ettaala eno yeewuunyisa era esobola okukola ate ng'ennawunyi kubanga ettaala zino ez'ebweru eza DT ez'omu compound ez'oku street wabweru security zeeyongeza zokka ate ne zeekendeeza okusinziira bw'waba nga waliwo omuntu yenna azisemberera ettaala zino zijja kweyongeza zokka kitegeeza bw'oba ogitadde wabweru awo naye nga omuntu tamanyi ajja kubanga muntu mukyamu agenda okubanga alinga nga agitukako alabe bulabi ng'ettaala eno yeeyongeza era bw'ataba nnyo mugumu nnyo ayinza okubeera nga okweyongeza kw'ettaala ye kennyini akutidde ne kakukola n'ateekako tondeka nnyuma naye naawe ng'oli mu nnyumba yo naddala ng'olina w'olengerera okweyongeza oba okwekendeeza kw'ettaala eno kusobola okubeera nga kubagulizaako ku bulabe obuyinza okubeera nga buli wabweru ettaala eno ku mitwalo 15 tolaba ng'okisobola lwaki tokubira DT Solar ku ssimu zino n'obeera nga omanya ebisingawo DT Solar ogenda bafuna ku 0 ogenda bafuna ku 0 7
0753094006 ngambye 0753094006 oba 0774094006 0774094006 n'awaka ewuwo wennyini wafuula ekibuga. Abakulu bawaddeyo nga tugenda tusembyeyo mu babiro. Yayina emyaka 29. Oyo nno 29 kyekulidde. Lubinga agambye 95, Kalule 94. Kati ayogedde awandiise 94 ye mutuufu. Yafunye obubonero obusatu. Ne kati ayogedde 24 yagijeewo. 29 bino bitambudde bwe biti. Ow'Emmamba kyekulidde Samuel Muyugumya Munnakyagwe kubonero 75 afunyeko obonero 32. Emmeza tugiriko ne Muzaana Brenda. Ow'Empologoma Endukusaye Nakisozi Jacqueline kubonero 25 Endukusaye nefunye obonero 14 omugatte obonero 46. Wannaba awanduka munyikiro okulonda obusatu bujjanca. Omugeye Kalule Ronald Mpenduzo Semuto Kyoga Munnabulemezi kubonero 75 obonero 5 mukamu. Endukusaye Kalule Trevor Gabogola ku bubonero 25 efunye ku bonero 18 ne bafuna omugatte gwa bonero 69. Omugave Rubinga Tone Sitancha Munnaluweero oba Munnabulemezi ku bonero 75 afunye obonero 56. Endukusaye Mayanja Alvin Mbogga efunye obonero 14 omugatte ne bafuna obonero 7. Bwe bityo bitambudde mutulinde nkya.